Kyewero Ssenyonyi yeebuuza oba ddala Balamu ategeera bulungi oba omutwe gukola bulungi. NRM already yamaliridde okubeera nga egenda mu kkooti ewakanye akalulu ka Kawempe North era nga bano bakakasa nti balina obujulizi obumala. Todwong alemeddeko. Museveni bw'atyo naye awolereza amagye era ng'obusungu bwamukutte oluvannyuma lw'okuteekamu akasente akangi kigambibwa okuba yataddemu obuwumbi obusoba mu 6. Naye bana NRM bategeezezza abamu ku banna NRM nti bannange twali badde tukkiriza defeat, we should accept defeat, nti kituufu akalulu baakatukubye ate tetusobola kugenda mu kkooti kubanga tugenda kufaanagana nga abasiru. Bobi Wine aleese obujulizi obw'abantu obutambi obwakwatiddwa nga banna NRM amagye n'ebirala bye babadde bategeeza okuba nti bakyankalanya akalulu ke Kawempe North byonna ku mmeeza. Kakati tutandikire ndowooza mu Parliament. Kulamusizzaako gwe nampuliriza gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo, subscribinga ate osharinge emboozi eno oba endala yonna ebeera ekusanyusizza. Nyiga notification bell awo osobole okubeera ng'ofuna emboozi zonna. Hillside View Apartments gye bali nnyo bali ku Kasozi Jjanyi, osobola okuyitira ekajjansi ekitende oba ennamulanda. Kati apartments zino zirimu buli kimu, tolina kiweetaaga kwetikka. Gwe yeetazo zipangisa muganda wange beyune wali ku Kasozi Jjanyi okulinaana church. Amasannyalaze bwe gali ga bwereere ate nga tegavaako, amasannyalaze tegaviirako ddala ate ne wifi ya bwereere, security weeri okukosa n'okubeera nti balina emmotoka esobola okukunona ku airport. Gwe bw'obanga munnange ova mitala w'amayanja basobola okukunonako ku bwereere ne bakutwala kasoba ng'obuukenze nabo. Hillside View Apartments eziri ku Kasozi Jjanyi wali zirimu buli kimu. Okulinaana church awo tolina kiweetaaga kubeera nga weetikka. Kakati Timo Property Consultants Limited nabo gye bali nnyo. Oyagala okumanya ku nsonga z'ettaka, okugula ettaka, okuzimba ennyumba ey'ekirooto kyo, kubirako Timo Property Consultants Limited. Okosa n'omusawo waffe waali qualified doctor ku ndwadde ez'enjawulo. Kirungi nti abantu bamukozesezza nnyo okubeera nti n'omunnange bawona endwadde ekizzaamu amaanyi. Kakati abagala okuyambako ku basiibe muyambeeko nga bwe tutwaliriza Ramadan, kubanga wano mikozese babeerawo babeererawo ddala era bagenda beeyongera buli lukya. Buli omu azigira munne nti owange. Kati mbeera mbi ereetera abantu okubeera ng'obuulyawo banoonya bandyagadde okusiiba ne banoonya lye banaasiibulukukira. Kale gwe busobodde okuyambako, ennamba zange ziri awo, emu esembyayo 7 endala esembyayo 15. Alright. Kakati butereevu munnange twasookedde mu Parliament, ndowooza gye tubatusookera kubanga kumpi buli kimu gye kiva era gye tubitegeerera, kubanga eyo ndowooza yeyo eddembe ery'okwogera nti omuntu asobola okwogera okuleka mpozi nga waliwo ekirala nga kyatuka ku zaake, naye kati eno abantu basobola okwogera era ne tutegeera. Naye munnange yadde leader of opposition yabadde ayogera naye ku guno omulundi ndowooza yabadde ku mutimbagano ku mukutu gwe ogwa X era minisita oluvannyuma lwa minisita Balamu ono nga ye state minister of state for youth and children affairs Balamu Baruhagara mu nkola ey'obutaba na nsonyi yagenze n'akyalako mu ddwaliro okulaba munnamawulire ayitibwa Isano. Kakati oluvannyuma bw'atyo n'ateeka obubaka ku mukutu gwe gwa X ng'agamba nti abawagizi ba NUP be bavunaanyizibwa ku bulumbaganyi obwakoleddwa ku bannamawulire. N'agamba nti bannamawulire nti basangiddwa kugamba ebintu byabasanze awo mu mivuyo nga UPDF egezaako okuba nti bedefendinga, UPDF egezaako okwedefendinga, okwerwanako mbu nga beerwanako beetaasa ku mayinja agabadde gakasukibwa abawagizi ba NUP
okusinziira kati ye naga nti bannamawulire kati ne bakubwa mu makkati awo naye nga kyavudde ku bannuupu okubeera nga bakasuka amayinja bakuba abasirikale era bw'atyo n'ayongera okubeera nga akakasa nti CDF Muhoozi Kainerugaba wamu ne ba media owners abakulira kampani z'amawulire nti balina okubeera nga basisinkana okubeera nga boogera basale entotto ku ngeri gye bagenda okuba nga bakuumamu bannamawulire ba journalists. Kakati bino okubyogera muganda wange abantu enviiri ne zibava ku mutwe ne bagamba biva mu mutwe gwa muntu oba just nti naye yabisanzaawo n'abirondalonda bulonzi n'atabayingiza mu mutwe n'amala gabyogera nga tamaze birowoozaako kubanga abantu bakimanyi bulungi nnyo era baakirabye nti nno abasirikale be babadde bakuba abantu be babadde bakuba abalonzi nti obutambi weebuli era n'abaalabye baalabye kubanga ne Bobi Wine ye kennyini nnyini obutambi yabusheyarinze era wonna ku mutimbagano weebuli Bobi Wine yabusheyarinze ne yeebaza abantu nti newankubadde munnange baagezezzaako okuba nti bakola kyonna kye baagezezzaako okuba nti bakola balabe nga akalulu bakabba ne boonoona obubokisi ne boonoona obululu ne boonoona buli kimu obusungu nga bubakutte nga bamaze okulaba nti obusungu bwabakutte nga balaba nalukoola buli wamu nalukoola ne basalawo amateeka tubyonoone. Kakati munnange ye mu kukyogera ekyo abantu bagamba nti bo bennyini beerabiddeko n'agaabwe kubanga wabaddewo n'obutambi obulagira ddala ng'abasirikale bakuba abantu emiggo ate si ku lunaku lumu wabula ku nnaku eziddiringana okuva lwe twatandika campaign eza Kawempe North. Kakati leader of opposition Joel Ssenyonyi era nga ye mugizi w'ekibiina ekya National Unity Platform bw'atyo n'avaayo ne yeewuunya Balamu okukola statement efaanaganako bw'etyo. Yagambye nti mu butuufu sijja balimba nze mbadde nga neewuunya oba omusajja ono Balamu ddala kituufu omutwe gwe gukola bulungi nnyo. Ssenyonyi by'ebigambo ebitono bye yakozesezza nti abaddengawo nga yeewuunya naye omusajja ono Balamu omutwe gukola bulungi nnyo kubanga byazze nga ayogera mu butuufu bireetera okubeera ng'omuntu amubuusabuusa. Kakati jjukira nti munnange bino byonna biri awo naye NRM bo baagala nti bagenda mu kkooti era baagala nti wabeewo okunoonyereza ku kalulu kano ak'ekawempe era nga bagamba nti nope yabbye akalulu nekkunakuna. Bano nno bagamba mu Lunyaanyimbe bakitaamiinza okubeera tainted election akalulu akabaddemu ebizibu era akabaddemu emivuyo bwe bagamba nti akalulu kano ak'ekawempe kabaddemu emivuyo. Kakati munnange nga Richard Todwong ono nga ye NRM Secretary General yabadde ayogerako eri bannamawulire ku lunaku olw'omukaaga. Richard Todwong ono nga agamba nti Electoral Commission ekisooka yakwasaaganyiza bubi akalulu kano ak'ekawempe era n'ategeeza n'agamba nti ffe tetuli bamativu na process na byavudde mu kalulu tetuli bamativu ng'aba NRM si bamativu era n'agamba nti Central Executive Committee oba SEC nti bonna baatudde ne bakkaanya lumu ne bakkaanya nti batwale omusango mu kkooti beemulugunye ku bitaatambudde bulungi kuba ku mivuyo egyabadde mu kalulu. Wabula gwe ampuliriza njagala omanye nti omanyi Museveni tatudde General Museveni oyo tatudde kati ekimulumya omutwe ekikulu ennyo kwe kumanya ayagala kumanya nuupu baateguse batya obukodyo NRM bwekozesa okubba obululu kubanga babadde bategese ekintu kyabwe nga bakimanyi kubajjukira nti twakitegeerako nti enkiiko zaatuula
nga bagamba nti kyonna ekyetaagisa n'okubakutta bantu bajja kubatta naye nga bawangudde akalulu ke kawempe kati ne babeera nga bamanyi buli kimu bakirina left right center naye akalulu ne kabalema. Kati Museveni ayagala kumanya ekibatwala mu kooti. Baagala kugamba ba Nuupu kubanga Nuupu egenda kujjayo obujulizi okakasa nti ddala twalaba bwebiti ne bwebiti kati nga bo beetegereza bwe bati bwe bagenda okutegeera bwe tugenda okubba akalulu ka 226. Ako njagala mukanootinge kakulu nnyo nti gwenza okuza Museveni agenze kulopa mu kkooti olaba nawe omusango guswaza naye weebuuze lwaki bagenda mu kkooti. Take note. Kakati munnange Todwong era bw'atyo n'akakasanga agamba nti nno obululu obwasaziddwamu mbu obwa polling stations ezisoba mu 50 ekyo kyabalumye nnyo ng'agamba nti buno obululu obwo kitegeeza nti kyaleetedde kandidate waabwe Nambi okubeera nti nno yafiiriddwa obululu obusoba mu 50,000 nti n'abalonzi 50,000 obululu bwabwe n'eddembe lyabwe era okwenyigira mu democratic process lyalinyiriddwa. Kakati bw'atyo yategeezezza nti okusazaamu results ezo mu polling stations ezo esoba 50 bukyaleeseyo ebibuuzo ebiri serious ennyo ddala nti akalulu kaabadde kamazima na bwenkanya bwerufu oba obwerufu buli luddawa nti era bangi nnyo ku bawagizi ba NRM balemeseddwa okulonda eddembe lyabwe ery'okulonda lyakoze eki lyabaggiddwako. Munnange omusajja ono era mu kwongera okubeera nga ayogera Richard Todwong yagambye nti nno NRM egamba nti ebyavudde mu kalulu oba ebyabadde mu kulonda byabadde bijjudde effujju eyitagambika wamu n'okutiisatiisa okutagambika okukozesa munnange n'ebikolwa ebyokubba akalulu omuli okuteeka obululu okufiiringa obululu mu ballot boxes. Todwong era ng'agamba nti abawagizi ba Nuupu be baategese emivuyo egyo gyonna okusobola okubeera nti nno akalulu bakabba in favor of their candidate Erias Nalukoola. Kakati bw'atyo nga oggyeko siteepu yaabwe eddako ey'okugenda mu kkooti. Bano bagamba aba NRM nti baagala wabeerewo okunoonyereza okw'omuggundu mu kalulu konna okutwalizaamu mu entire electoral process in Kawempe North. Todwong akirimirako ng'agamba nti nno walina okwekenneenya oba okunoonyereza kuno tekulina kukoma bukomi awo wabula kulina okubeera extended beyond electoral commission omuli ba opposition actors nabo babateekemu okukosa ne security operatives bonna babanoonyerezeeko aba security kiki lwaki bakubye abantu NRM olwekijjamu lwaki bakubye abantu electoral commission lwaki batuwangudde ba opposition figures babadde bakolagana batya ne electoral commission ne security kyagezaako kubeera ng'ategeeza era n'agamba nti we want a full investigation that exposes the truth behind what transpired during this by-election. Tibaagala muganda wange okunoonyereza okujjudde okugenda okwanika amazima agali emabega lw'akalulu kano ke baababye n'enkola ki n'enywa. Munnange Todwong olwo ayogera naye abantu bo bagamba nti okusinziira ku Todwong bagamba nti kituufu Todwong ono ab'eŋŋanda ze oba ekika kye kyali badde kimwegaana okukosa ne Fox Odoy bagambye nti abo ekika kyabwe eba gye bava yonna ggwanga ki nti baali badde babeegaana bwegaanyi nti temutuswaza. Kakati era
omukulu ono Todwong mukulemerako agamba nti NRM yalibadde ewangula kugamba performance yayo yabadde y'amaanyi mu kusooka performance yayo yabadde y'amaanyi mu polling stations zonna naye munnange mbu Nuupu egenda okulaba nga bagiri bubi ne batandika okukola emivuyo ne batandika okubeera nga bakola emivuyo mbu Nuupu NRM yabadde ekola bulungi okusinziira bwe babadde bawangula mbu naye munnange electoral polling stations aba Nuupu ne bazaataakinga kakati olwo ne balemesa abalonzi baabwe baadde bakola bulungi bwe batyo bwe bagamba Museveni bakiti bamubuulira amazima kakati Museveni nga bamaze okubeera nga bamufumba oba oliawo bamubuulidde bye baagala awulire musajja wattu Museveni ate nga era bino bibye yabiteekawo akazannyo kayinza okutabukako muganda wange akazannyo kati gye Museveni mu kutabulwa nga yeebuuza ani ya destroying ani yayinoonya ballot boxes mu kawempe ani obutambi weebuli n'avaawo n'awolereza amagye ko bye byabaddewo mu kalulu n'abawolereza era y'ensobi zonna aziteeka ku kibiina kya Nuupu Gen. Museveni munnange Museveni nga bwe nkutegeezezza nti ye agamba nti military intelligence okosa n'amagye aga UPDF agamba nti tebaabaddewo na buzibu bwonna amaze okufuna obukakafu bwonna kati adayogera ku nsonga eno Museveni era nga ye agamba nti opposition ebikolwa byayo mu biseera biri ebyayita kati atuzizaayo emabega Museveni yasinziira ye gya drawinga line ye jijja mabega eyo n'agireeta n'agiggusa wano ng'alaba emaakinga bulungi nnyo kati alabula agamba nti nno ekibiina kino ekya NRM ekibiina kye agamba kyetegefu nnyo okubeera nga kitakinga action okusinziira ku bikolwa bya opposition mu violent events eziyise emabega kati Museveni bw'atyo n'atujjukiza ebyaliwo November 2020 mujjukira bulungi nnyo ebyaliwo November 2020 nti okwekalakasa kwabalukawo oluvannyuma lw'okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine eruuka mujjukira bulungi nnyo oluvannyuma lw'omukwata nejjukira nabagamba nti okwekalakasa okwo kwali kutegeke butegesi NRM yakwetegekera era n'abasirikale ng'ebategesi abali mu leeya ne bajja ne bakuba abantu amasasi ne bakuba abantu amasasi abaafiira ddala abali mu 2 bwe baatugambako 5 era documentary ya BBC yakijjayo bulungi nnyo naye Museveni akyakireeta nakati akyakijjukiza abantu kati okusinziira ku Gen. Museveni agamba nti amagye gaakola omulimu gw'amaanyi nnyo ku mulundi ogwo 20 November okulaba nti gaasobola okukkakkanya abaali beekalakaasa Museveni atukakasa ye kennyini n'atugamba nti ye kennyini mu 2020 eyadiployinga bakomando mu naku z'omwezi 2 November nezaali 18-19 November 2020 era ne bakurashinga aba opposition abali bagezako kubeera nga beekalakaasa era ng'agamba nti okwekalakaasa 2020 kwasasaanira eggwanga lyonna mu urban centers mu bitundu eby'obutawuni era nti security yakola omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nti ekubba era ng'ekwasaganya abeekalakaasi kati gavumenti nti omusango gwonna eguteeka ku groups eza opposition ezorganizinga violent activities ate nga yo bannange opposition ekiteeka ku security agencies abakozesa excessive force amaanyi agasukkiridde kakati munnange Museveni era mu kuraisinga concern ku byabadde Kawempe North by election engalo munnange azisonga mu unidentified groups zayogerako nga aba opposition era nga yeebuuza nti ani yabadde emabega wa violence eyo Museveni naye yeebuuza ani yabadde emabega wa violence eyo
Museveni yagambye nti ddala ani organize mtufu yagamba kati nga yeebuuza agamba nti ani ya organizing oba eya planninga eyateekateeka ebijambiya oba bijambiya groups e Masaka. Museveni kati ababuuza ekibuuzo ani yabitegeka ffe tulina ansi emuggwe era ng'agamba nti ani yayonoonye ballot boxes ez'oku polling stations eziwerera ddala 50 ku polling stations 197 ezabadde mu Kawempe North ballot boxes 50 zayonooneddwa. Munnange bino byonna bikakasa bwakasa nti Museveni byonna ebyabadde Kawempe North abiteeka ku opposition era ng'agamba nti bino abirabanga okutiisatiisa kwegamba ebyobulabe eri emirembe n'obutebenkevu. Museveni munnange kakati yagamba nti okwonoona ballot boxes eno serious concern kubanga kino kyonoona kugamba obwerufu mu kulonda era ye bw'atyo yakinoganyiza n'agamba nti ekibiina kye kya NRM tekigenda kutunulira butunuzi oba ebintu ebyo ebyabaddewo Kawempe North okubeera nga babiire kabuleesaawo. Yategeeza n'agamba nti batuinvitinze nga NRM era tugenda kubeerawo tubaatendingeko tugenda kukola exactly ekyo kyennyini nga kyemwagala tujje tubakoleko. Kakati bino Museveni munnange yabyogedde era nga ayongera okubeera nga mwennyamivu nnyo naye ng'abantu beebuuza nti ani yadeployinze security forces e Kawempe kubanga bw'obanga wataddeyo amagye for security reasons ku nsonga za security. Kakati lwaki tebaasobodde kubeera nga bategeera era ne bakwata n'abo abantu bonna abadestroyinze voter materials kubanga wataddeyo amagye era ogawaanye gakoze omulimu omulungi. Kakati lwaki gasobodde kukuba abantu kubamenya bannamawulire n'abalala nte gasobodde ate kukwata abo na ku identifyinga kuba kati gina yakyebuuza kati abantu beebuuza nti lwaki ate amagye gabadde gakolayo mulimu ki e Kawempe North. Kakati munnange Museveni obusungu abujjabwa Museveni ono kigambibwa okuba nti yataddemu obuwumbi obusoba mu 6 mu kalulu kano ak'e Kawempe North era kino kyamunyiizizza nnyo kubanga muganda wange ekibiina kye baataddemu ekya National Resistance Movement baataddemu obuwumbi obusoba mu 6 ate ne babakuba akalulu. Kakati munnange obukulembeze bwa NRM bo nga bumaze okubeera nga bubufuna ebyavudde mu kakiiko k'ebyokulonda bo bwatyo baategeerezezaawo nti akalulu oba result zabadde unfair era nga bwe nakutegeezezzaako nga bwe tukimanyi ne babeera nga bali ready okubeera nga bazichallenginga mu kkooti. Kakati ensonda okuva eyo mu State House nga zitubuulira nti nga akakiiko k'ebyokulonda kamaze okubeera nga kalangirira nalukoola ku buwanguzi oba nope. Museveni munnange bukubirire yayitiddewo emergency meeting era nga Central Executive Committee eya NRM yatudde bukubirire nga bonna muganda wange bajula kwambala pampa bajula kwefukira musajja atusi obuwumbi obusoba mu 6 kati awo waliwo babbala bunowola aboogera byeboogera abo baabuusewo n'omusindi kuba kati bbala yabaddeyo butereevu. Waliwo omuntu yabadde yeebuuza nti kati MP nga kiyaga okubeera mu kalulu k'e Kawempe akolayo ki gye bamulondera yeerabira nti ate ono wa Nuupu era pati nga Nuupu yabadde eri mu kalulu n'ebibiina ebirala tewali agaana muntu kugenda kukola ki kulaba ki kigenda mu maaso kubanga eno democratic ki country bikirina okuba newankubadde nga kiri opposite ate Balamu yabadde anoonyaayo kinaabala baabaddeyo bonna amagye tabadde gakolayo ki pa poliisi weeri yabadde esobola okukwata batuuni nga tukutana muntu akalulu ne kagenda mu maaso. Kakati munnange Jeno Museveni atuuza meeting muganda wange
nga bali muli bonna bonna batunula bwe batyo omusajja atusse. Kakati wano we sitegeerera lwaki Museveni aba tasobola kutegeera nti balinamu buulira bulimba oba kumujubisa bujubisa. Pakati awo oba olina kujubisa mujubise tugaba atubbye polling station obululu boxes eziri mu 50 zonna bazoonoonye batubbye bannange bana abaana ba Nuupu babbi. Kakati Museveni nga annyonnyola mu busungu nga bagamba nti ali disappointed nnyo era bw'atyo n'akakasa nti nedda baakakasizza bo nga aba Central Executive Committee nga balaba musajja mukambuwavu nnyo aga nti tulina okugenda mu kkooti kyokka jjukira Jerry Museveni juzi yatugamba nti ezo kkooti z'abayivu tazaagala ayagala ziri ez'abanayingi mbuzo zaayagala kati essaawa eno talina kyakukola kkooti y'abawanayingi yamaze dda okubeera nga emukuba akalulu bayo yasaliddewo wali ku ground ne bakakola ki ne bakabba kati olumu nange bagenda mwene eyabamusiba ttaayi gy'atayagalirako ddala esoosowaza demokrasiya kati bamugamba tugende mu kkooti era nti bagenda kozesa balooya ba pate ab'ekibiina kya NRM okubeera nga bawakanya ebyavudde mu kulonda mu kkooti era nga basuubira okubeera nga bafuna obwenkanya mu kkooti singa kibadde kisooka baaligenze mu kkooti y'amagye naye teriiwo. Kati Museveni kigambibwa okuba nti ekyamunyiizizza ennyo kubasa eno Museveni zimuluma takuwa sente nga talina kigendeerwa kati baba takifunye kubanga y'okulemerwa waakira ayonoona ayagala Nuupu bagiswaze bagibbe eri yonna kuba bamwaluwa n'ewalala ebugiri kati zino zonna ze tubadde tulaba ekayunga n'ewalala yonna by elections ezibaddewo tubadde tukiraba nga NRM ekola kyonna ekisoboka okulaba nga akalulu ekabba kati kanake kabwempe North kabadde wazibu nnyo kati Museveni ng'alina okuteekamu omusimbi omuyitirivu obuwumbi obusoba mu 6 ekyo kyamunyiizizza nnyo ng'ayagala kubeera ng'asekiwale nga victory naye ne kitasoboka nemunkubadde ng'ataddemu omusimbi ogwo gwonna ekibiina kya NRM ne bakikuba. Kakati abasajja bonna bali mu seeke bali eyo bali mu meeting mu State House naye nga bagambibwa ddi kati nga bonna beekubidde obusimu tumugambe tutya bannange. Kakati okusinziira ku Museveni ne by the way bwebanga akalulu kekawempe kuka bataddemu buwumbi 6 kati gwolowooza akalulu ka 226 bagenda teekamu mmeka 225 bateekamu mmeka kuba buli mwaka buli kulonda basukkawo kuze bateekamu kakati baabo akakawempe kokka obuwumbi 6 abaana bakoze ssente mu kusomba abantu mu kukola ki sente basomba basemba no gipangisa omukadde 5 basi okuleeta abantu omukadde 5 n'eri 10 kakati munnange okusinziira ku Museveni kati wuliriza ekyasinze okuluma Museveni kati wano nno we wali obulimba obungi era Museveni ndowooza bw'abeera wagamba bazzukulu bano nabbanja kiki kati bamugamba Museveni akirina mu bitabo bye kubanga yawandiika dda abalonzi abali mu Uganda aba NRM okusinziira nga bamulimba jjukira nti census okubala abantu kwabaanika batugamba balina miliyoni simanzi 2 twagenda okizuula nti ate miliyoni 2 ez'abavubuka abaana abatanaweza myaka 17 kati ng'omuntu yeebuuza nti yiwe kiba bwe kityo bigenda tubala abalamu bwe tutya ate ziri bo bazijjawa okusinziira ku census eyaliwo kati kiraga nti baali bataddemu figures nyingi bamulimbe tulina abalonzi bangi mu Uganda bawagira NRM yokka kati Museveni okumanya bamulimba bana basajja bamugamba okusinziira ku bitabo byalina nti alina abalonzi abasoba mu 200 registered voters nga ba NRM mu Kawempe area era ye bwakimanyi kakati yagamba Museveni muli akimanyi bulungi nnyo nti bwe baba nga balina large number eyo eyaba party members bano bamala bumazi okubeera nga bavuunika Nuupu bamala bumazi naye nga bavaawa ku muganda wange mpuliriza
bavaawa gogen bavaawa Museveni baalina nti ba NRM emitwalo 2 mu kawempe awo naye nga bw'olaba waawo kakati munnange Museveni bw'atyo yakakasiza n'agamba nti Nuupu yabadde tesobola kubeera ng'ewangula kubanga NRM erinayo abantu bangi abasinga abana opposition oba aba Nuupu mu kawempe kati Nuupu ewangula etya Museveni bwe bamulimbye era n'agamba nti eyo kawempe agamba nti beesi ya NRM erinawo obuwagizi obutagambika era kizibu nnyo okukkiriza nti Nuupu yabawangudde. Kakati munnange obusungu bwa Museveni tebwavudde ku ssente zokka ze yatadde mu bumbi obusoba mu 6 naye era results yalaba ziri unfair okusinziira ku baki mbu ku balonzi ba registered voters be baamugamba kale bwe bati basazeewo bagende mu kkooti nga tebalina ngeri gye bazamu matizaamu kumujja ku ekyo kuba n'ab'empewo be baamuwa era Museveni ye bwali awo akimanyi nti ne mwana mu Kampala ayinamu abawagizi bangi okusinga aba opposition bwate bwakimanyi. Kakati gwe muganda wange ebyo mubalo biwulira byonna bano bamaze okubeera nga tebakkiriza nti babawangudde era bagamba nti amaloboozi g'aba supporters babwe kawempe North galina okubeera nga gawulirwa era balina okubeera nga bannange bateekinga ligo challenge era kino njagala okubuulira nti kigenda kuleetawo embeera kigenda kuleetawo embeera abantu bagamba nti kino kigenda kwongera Nuupu ate maanyi influence ya Nuupu egenda kubeera nga yeeyongera kubanga abatunuulidde ensonga eno bangi nnyo nga bwe ngenda okubeera nga mbakuwa nga balabula NRM era mu abo abalabudde NRM mwe muli omubaka Tinkasimire yagambye bannange mukkirize accept defeat okusinga okugenda mu kkooti okwexposinga kigenda kutuswaza nnyo ffe ng'aba NRM. Kakati Tinkasimire tumumanyi newankubadde wa NRM naye atera okubeera independent minded era ye yakakasiza n'agamba nti ekibiina kya NRM tekiinaawo strong legal ground ku challenginga laws gye baafunye mbu kyandibadde kifokasinga ku kubeera nti kiwangula emitima gy'abantu abali mu urban centers urban voters ababeera mu bitundu ebya town era agamba nti embeera eno gye bagezako kubeera nga bayingiramu kirabika tebannaba kubeera nga bagimanya kubanga jjukira nti minisita Balamu ne bapate members abamu bagamba nti kandidati wa Farida Nambi bakoze eki bamubbye. Kati Kasimire agamba nti okuyingira move efaanagana ku bwetyo ekyo kigenda ku exposinga obunafu bw'ekibiina kubanga yagambye nti engeri gye baakubyemu bannamawulire n'abalonzi bino byonna byakoleddwa security forces already byamaze dde okubeera nga bidamejinga ekifaananyi kya NRM reputation yaayo mu urban areas. Yagambye nti tulina okubeera honest, tulina okubeera ab'amazima. Tinkasimire kuba wa NRM n'agamba ffe bennyini tulina okubeera ab'amazima, tuleme kweryamu nkwe na kwerimba kweperegeesa. Agamba nti violence effuja eryakoleddwa mu Kawempe North eryakoleddwa ku bannamawulire abaakubiddwa, abalonzi abaakubiddwa ne batiisibwa bino byonna biri attributed to NRM. Byonna birina akakwate kanene nnyo ku NRM. Kakati ogenda otya mu kkooti n'osuubira okubeera ng'owangula. Tetulinayo keesi mu Kawempe, tetulinayo keesi, annyonnyola. Era ng'agamba nti kino kigenda kubafuula ng'abasiru. Tosobola kukuba bantu gwe n'olowooza nti ogenda kuwangula, tosobola.
era yagambye nti ekituufu ekiriwo Tigasemire nti ekibiina kino kya NRM kyalema okubeera nti kitunuulira oba kyadressinga key urban issues, ensonga z'abantu ab'omu zi ttawuni oba mu bibuga. Ekisooka, ebbula ly'emirimu, poor service delivery, obuweereza okuva mu gavumenti tebuliiyo, human rights concerns, okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Era ekyo ne kibeera nga kibeerera NRM ekizibu ennyo okubeera nga ewangula, era ne Kawempe North bwe kyabadde. Tigasemire bw'atyo n'awa ekibiina kya NRM amagezi kifokasinge ku long term reforms instead of wasting resources on court battles that could backfire. Era yabagambye nti abantu b'omu Kawempe tebalonda nga babeesinga oba nga basinziira ku handouts nti gwogenda obawa essukaali ne sabbuuni. Abo baagala mirimu, baagala nguudo nnungi, baagala bya bulamu. Kati NRM beba eri serious ng'eyagala kuwangula urban areas, ebitundu ebya zittawuni oba ebibuga, twetaaga oba bo beetaaga okubeera nga baddamu okulowooza ku approach yaabwe, entire approach ku butya bwe baŋŋanga ebitundu ebyo okuwininga oba okuwangula emitima gyabwe. Yabadde Tigasemire yabadde ayogera ebintu ebyo, yanaabagamba nti tugenda kulabika ng'abasiru ebya ddala. Kakati era wano tulaba Sarah Birete naye yalabudde. Sarah Birete yagambye nti petition eno nga NRM yagala ku challenginga obuwanguzi bwa Nalukuula kigenda ate okubeera nga ki-exposinga kyanika obuli bw'enkwe bwa NRM. Kigenda kubanga kibaanika ekyo tebaali kigezezzaako kubaka bwe yatadde ku mukutu gwe ogwa X. Yagambye nti court case egenda kubeera nga muganda wange eyanika NRM buli bw'enkwe obwa Nantagambwako obwa security forces wamu ne okulemererwa kwa state institutions okakasa nti nno akalulu kabeera kamazima na bwenkanya, era n'akakasa nti guno mukisa mulungi nnyo eri oludda oluvuganya gavumenti okusobola munnange okubeera nga exposinga hypocrisy eya NRM excess. Yagambye nti obwa Nantagambwako obusukkiridde obwaba army commanders, era n'akakasa nti wano tugenda kulaba nga electoral commission, poliisi, IGP bonna bino bigenda kuba bibakwatako, bagenda kwanikibwa yagalagana. Kakati munnange Munyagwa ngeza kukuyita mu bwangu tumalirize kubanga Kawempe saagala kubeera ate nga mbikolera embuuzi endala. Kati Munyagwa Mugaati gwa Bata yatendereza Lubongoya. Yagambye nti Lubongoya yakoze omulimu gw'amaanyi ennyo ogw'okuziyiza okubba akalulu, nti yabazannya akakodyo, yakozesezza amaanyi mangi nnyo n'amagezi mangi nnyo Munyagwa. Era n'agamba nti kyamwewuunyisizza nnyo muganda bwange engeri Lubongoya, David Lewis Lubongoya. Jjukira nti ono Munyagwa bwe twogerako yali omubaka wa Kawempe South, kati eri Kazibe Bashir. Oyo yatulabyeko nnyo 2026. Kakati ono tatera nnyo okubeera ng'awaana Noop, atera okujoogerera obubi, naye kuno omulundi yawaanye Secretary General David Lewis Lubongoya olw'omulimu gwe yakoze omunene nnyo okakasa nti wabaddewo obwerufu naddala mu kulonda okwabaddewo Kawempe North, kubanga Munyagwa yategeezezza n'agamba nti okusinziira ku byabaddewo ye nga bye yabigoberedde, yagambye nti Lubongoya yabadde vigilant nnyo, yabadde n'eriiso ejjogi nnyo, era yawaddeyo amaanyi ge gonna okukakasa nti amazima geeyoleka eri abantu, era n'ebikola eby'obubbi okubba akalulu tebyasobose. Era yagambye nti gwe mundi ogusookedde ddala okubeera nga yeebaze David Lewis Lubongoya. Agambye nti sitera nnyo kulaba bintu birungi biri mu Nuupu, naye Lubongoya yaprovinze
nti ddala ono Secretary General omutuufu. Manyagwa batu byategeeza n'agamba nti ekibiina kya NUP yadde nga atera okubeera nga akikriticizinga naye nti bu officials abalala newankubadde babadde bagezaako okulaba nga akalulu kabbibwa, Lubongoya ndi yabadde alina full access ku DR forms oba declaration of results forms, DR forms, era nga zino za makulu nnyo naddala mu kuverifyinga ekituufu ekivudde mu kulonda. Kakati agamba nti Lubongoya nga amaze okubeera nga zino DR forms azifuna zonna, nti yabadde amaze okubeera nga akakasa nti ebyavudde mu kalulu byonna abirina, era okubba akalulu yabadde amaze okuba nti akukubye. N'agamba nti eyo level yabadde yawaggulu nnyo, era nti kino kyaleetedde process okubeera transparent and fair. Kakati munnange nga oyo amaze okubeera nga atubuulira bw'atyo, Kantuntu naye yeebuuzizza wano ekibuuzo ng'agamba nti Kantuntu yagambye ono wa Bugwere County Honorable Kantuntu yavumiridde ekikolwa eky'amagye okuyibwa mu Kawempe, n'agamba nti nno eggwanga lyonna liri mu crisis, nti n'aba NRM bennyini bammemba b'ekibiina kya NRM nabo bennyini ekyo bakiwakanyizza, ekyokuba nti n'amagye gabeere mu kalulu bwe kyabadde Kawempe nabo bennyini bakiwakanyizza. Era yagambye tewali kintu kigosanga omuntu ng'adifendinga oba nga awagira ekyo kyabadde mu Kawempe North omwewoonya, tewali kyakudifendinga nti eggwanga lyonna libulidinga. Ti ne bakolegize bennyini aba NRM nabo babadde beebuuza kiki ekyabadde kigenda mu maaso. Kakati ng'agamba nti ekibuuzo ekyo kati lwaki omuntu yenna yandibadde adeployinga amagye agenkana bwe gatyo mu Kawempe, lwaki ng'akyebuuza. Kakati munnange nga bwe nkutegeeza nti olwedde Bobi Wine obutambi bwonna abulina, obutambi abulina, era nga bwe yategeeza nti abantu balina okwebeereramu, balina okutambula n'ezi kamera nga kweziri. Kuba yagambye nti mu vidiyo obumu bwalikodingiddwa ba vigilant citizens ababadde balaba mu kiseera ku lunaku olwo olw'okulonda, era ng'agamba nti naddala mu Kato wamu n'Embogo amagye eno gye gabadde gakuba abantu ne baminisita ba Museveni gye ba raidinze ne boonoona polling materials ebikozesebwa mu kulonda, nga bamaze okubeera nga bakitegeera nti NUP yabadde ereedinga. By the way, waliwo abantu ababadde banvuma wano ennaku z'omwezi zabadde 14. Jukira nti okulonda kwaliwo ennaku z'omwezi nga 13. Kati nagenda ne mbaga nti Bobi Wine babakwatidde ku kisaawe mu Angola tebabakkiriza kuyingira, n'abakulembeze b'opposition abalala Tundu Lissu wa Tanzania, Kenya n'abalala Zanzibar, Sudan n'ewalala. Kati abamu ne bajja Lulaya, Kasajja Goli, Kanyampi, biki kati bo bantu badde balowooza ti Bobi Wine yatambula n'ava mu Uganda n'agenda mu Angola nga balinayo olukiiko olukuŋŋaana olw'ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri eyo mu Angola ne batabakkiriza. Ffe twali tuli mu kulonda eno nga ye olida ali eri. Kati olw'okuba nti baamulaba ku makya nga ate ali mu ddwaliro, nti ate kati nga tumulaba mu ddwaliro, Angola si teri wala, ate kati omuntu nga Bobi Wine tomusuubira kubanga bamuganye okuyingira ensi ate atuula awo. Alinnyirawo n'akomawo. Angola eri kumpi nnyo wano, naye neewuunya abantu nti nasirika ndabe ddala abantu amawulire bagamanyi kyenkana ki, naye nga bakulaga nti tebamanyi era basigala oli Lulaya kibula banze Kasajja ggwe. Neŋŋamba nti wulira. Naye ng'ate nze ngenda okugeza kuba nze nagenda okubyogerako nga tebannabyogerako abasinga obungi ndowooza.
nagenda ate okuddamu okwebikebera nga ndaba Tanzania amawulire gyegali, Kenya gyegali, newala yonna nga gyegali, naye bannayuganda nga bali ku kimu Nalukoola Kawempe North abo tebamanyi egenda mu maaso kyanneewunyisizza nnyo. Naye tugezeeko kubanga tubeera ne liiso jjudi tumanye biki ebigenda mu maaso before nga tonnaba kubeera ng'okomentinga. Sooka amawulire ogalabe ng'amawulire osooka oprovingi. Naye ate waliwo abalala abamu abakitegeera nga bagamba no ebyo byabadde nga 13 naye kati bwali yakomyewo safely, kitegeeza baali bamaze okubeera nga bakitegeera. Kakati ebyo byaliwo Bobi Wine kituufu yagenda ne batabakkiriza kugenda mu Angola kuyingira baakoma ku airport. Kati munnange Bobi Wine ng'agamba nga bamaze okubeera nga bakuba bannamawulire era ne babaforcinga okubeera nga bawithdrawinga. Yeebaza abantu bonna abasobodde okubeera nga batekinga risk ne barekodinga obutambi obwo obw'ekyekangu regime ng'ekola ebikolobero mu kulondoka Kawempe North, era nti leka buli kimu tubeere nakyo ku record, kamera tezivaako kubanga bajja kubaawo accountability ku misango egyo abasajja bannange gye batuzzaako nga bannansi. N'ebyo nsuubira okuba nga ngezezzaako okufunzafunza ku biki ebibaddewo kubanga nange mbadde siriwokko for some time. Naye ndowooza okusinziira ku bigenda mu maaso ebya Muhoozi byendeseeyo naye ngenda kubikuwa mu Muhoozi eddako kubanga emboozi yaffe eyinza okuwanvu ennyo. Kale weebale kubeera nga owuliriza muganda wange gwe wenna nange gye ndi nnyoma mikwesise. Mukama Katonda abakuume nange ankuume era ffenna tuyingire mu Uganda empya nga tuli balamu era nga tuli basanyufu. Amiina.